nga ekibiina kya National Unity Platform bakiyite NUP kifulumiza enkalala z'abantu ab'enjawulo abeewangulidde okufuna kaadi z'ekibiina kino kyennyini. Enkalala zaali nnyingi, wabula ku nkalala zino ezaafuluma ez'enjawulo kwaliko abantu bangi nnyo era bangi baacacyanca, abalala ne basagambiza, ate abandi abataafulumira ku mpapula zino amaziga gaakulukota. Abatandika okwemulugunya ne batandika okwemulugunya, abaakuba emimiro ne batandika okugikuba, abalala ne bagamba nti nze ngwanidde saagifunye, ate n'abo abaali bagwanidde nga bafunye ne bagamba nti ddala kyekyo ffe tugwanidde, Mukama yatuwanzeeko eddusu. Wabula ku lisiti ennyingi zino ezaafuluma waliwo amannya ga mirundi esatu agaafulumira ku lisiti za NUP era agaali galaga nti abantu bano bafunye kaadi. Wabula amannya gano galeese kalumanywera ku social media era abantu batandise okuba nga beeyawulamu n'okukubagana empawa nga kino kyonna kiva ku mannya gano. Lisiti ezebbiri z'olaba awo, lisiti emu eraga omukulu amanyiddwa nga Nyanzi Fred Ssentamu ng'afunye kaadi ya NUP e Kawempe South nga MP. Ate era lisiti endala eraga omukyala Ssentamu Betty ng'afunye kaadi ey'ekibiina ki the National Unity Platform era omukyala ono ng'agenda kwesimbawo nga MP. Kati list eyasookera ddala, zino zensoose okuba nga nkulaga, ye list eyasooka zino zenkulaze ne ziwerekera. List eno eraga mwana muwala amanyiddwa nga Namagembe Elizabeth nga naye afunye kaadi eya NUP era nga agenda kujjanga kansala. Okay? Wabula okugenda okwekenneenya n'okwetegereza abandi bano bonna abasatu nga we boogereddwako, waliwo bonna ekibagatta mu mbeera emu oba endala. Mukwano gwange, byatandise na tweet emu ne zijja nga ziranda era bangi ne batandika okuba nti nno bakubagana empawa ez'enjawulo. Twatandise ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Justice Hunter oba muyite Hillary Tyler. Alina obubaka bwe yawandiise obwabadde bufaananako bwe buti. Agamba nti Despot Kaguta Museveni should be one of the luckiest strongmen in the world. How on earth is the opposition in Uganda making blunder after blunder when the autocrat is in the evenings of politics? I miss the Bobi wine of 2019-2020. We now have 4 Ssentamus on the ballot. Kyagulanyi Robert Ssentamu, Betty Ssentamu, Lizzie Nyanzi Ssentamu, Fred Nyanzi Ssentamu. One family, nepotism, greed. Ebigambo ebyo ngenda kubanga mbikuvunulira mu Luganda nga bwe tutambula bwe tweyongera mu maaso mpola mpola. Okay? Wabula ffe nga YouTube channel Agaliwo twebuuza ebigambo ebyayogereddwa omukulu ono ddala opinion ye holdinga water oba just yatya buti. Sinzira bwovunula obubaka buno, gayo ono yabadde agamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni alina okubeera nga ye muntu akyasinza okubeera ow'amaanyi era ow'omukisa mu nsi yonna, olw'ensonga nti wakati nga mwami Museveni agenda kumaliriza obukulembeze obanga ali mu kawungeezi k'obwa president obanga anaatera okusiibula, ate laba Bobi Wine wamu ne NUP we bakola ensobi ne bateeka ba Ssentamu bana ku ballot paper oba ne baleeta abafamile bana bonna okwesimbawo. Kati YouTube channel tubuuza nti opinion y'omukulu ono Justice Hunter holdinga water, olw'ensonga nti ku social media trendinze nnyo, ewatuuse n'okubanga blog sites ez'enjawulo zigikubamu
story. Ono ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono ye Ssentamu Betty. Oli ye Kyagulanyi Ssentamu. Ono ye Ssentamu Betty. Ate ono ye Fred Nyanzi Ssentamu. Oba Fred Ssentamu. Bonna ba Luganda basatu. Kati owokunayogerebwako yoli gwe nakusomedde nga Namagembe Elizabeth. Wabula akozesa erinnya erya Lizi Nyanzi Ssentamu. Ono abeera muwala wa Chairman Nyanzi. So this is the point. Abooluganda bana Bobi Wine n'abalala basatu bagenda kubeera mu kalulu k'omwaka 2025-2026. Wabula bonna nga bali ku kadi ya kibiina NUP. Asookera ddala Bobi Wine ye kennyini, then owookubiri Betty Ssentamu sister wa Bobi Wine, then owookusatu Fred Nyanzi Ssentamu muganda wa Bobi Wine, then owookuna Lizi Nyanzi Ssentamu oba Namagembe Elizabeth. Ono abeera muwala wa Chairman Nyanzi. YouTube channel eyagaliwo kye tukoze. Tetusigadde just ku bigambo byogerebwa abantu. Wabula tudiginze deep okwetegereza abana bano nga bwe bagenda okujja mu kalulu, wabula nga bonna card bafunye ya kibiina ki NUP naye nga bonna ba musaayi gumu. Tugenda kutandika Bobi Wine ye already ekya competence 100% sure abaddewo era ekintu akitambuza bulungi. Kati njagala tutambule tugende ewa Chairman Nyanzi. Bintu ki ebyenjawulo ebifuula Chairman Nyanzi ow'enjawulo n'abeera nga agwanidde okufuna kaadi y'ekibiina ki NUP? Omanyi bangi batunuulidde side eri nti abooluganda bana bajjidde ku kaadi ya kibiina kimu, wabula ng'ekibiina ekyo akikulira muganda waabwe Bobi Wine. Nga boogera ku Chairman Nyanzi Ssentamu Betty wamu ne Liz Nyanzi Ssentamu. Kati tugende omu ku omu. Chairman Nyanzi bintu ki ebimugwanisa okufuna kaadi ya NUP n'okubeera nti asobola okuvuganya bye bino bye tugenda okunnyonnyola. Wabula mu comment section osobola okwongerako gwe kyolowooza. Mu kalulu aka 2021 Chairman Nyanzi yajjira ku kaadi ya NUP era nga yeesimbawo mu Kampala. Omuntu Chairman Nyanzi gwe yeesimbako yali Muhammad Nsereko. Okay? Chairman Nyanzi bwe yeesimbawo mu kalulu ako, Nsereko Muhammad yali wa independent. Chairman Nyanzi yafuna obululu 15,975 ne bawangula Chairman Nyanzi eyamuwangula ye Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko yafuna obululu 16,998. Kiba kitegeeza nti Chairman Nyanzi bwe yabbinkana okwesimbawo mu Kampala wakati ku kaadi ya NUP mu 2021 bamusingira watono nnyo katono atwale ekya Kampala Member of Parliament oba omubaka akiikirira Kampala. Nsereko yakimutwalako. Chairman Nyanzi yafuna gumu 5,900 oli n'afuna gumu 6,900. Ekitegeeza nti Muhammad Nsereko yasinga Chairman Nyanzi obululu 1,000 bwokka. Ekyo kiba kiwa Chairman Nyanzi edge nti bwe yajja wakati mu Kampala yasobola okubinsana ne Muhammad Nsereko era kaabula kata Chairman Nyanzi atwale obwa MP bwa Kampala ku kaadi ya NUP. Mukadde ke kamu akalulu ako bw'oba okajjukira bulungi nnyo mukwano gwange. Abantu abalala abakalimu mwalimu owa FDC Harold Kaija yafuna obululu 1,600. Then owa NRM yali Cedric Babu kati mugenzi yafana okufa bambi
yafuna obululu 1,700. Then Mukasa Ronald Senkubuge n'afuna 1,600. Mumba mujjukira bulungi akalulu ako. In fact chairman Nyanzi yaddayo mu kooti. Yakuba Muhammad Nsereko mu kooti wabula gye byakkiranga omusango era bamuwangudde ne balaga nti Muhammad Nsereko ye yawangula. Chairman Nyanzi ono y'omu yabadde akulira kunga eya NUP okumala emyaka nga 5. Jojjuzi lwe bamukyusizza ne bamuwa obukulembeze okuba okutwala ekifo ekyo ekya international relations seeke ya NUP lwe yazzeemu okutuula. Kati Chairman Nyanzi abaddewo nnyo ku kibiina kino ekya NUP newankubadde ye mukulu wa Bobi Wine. Wabula we kuba kola ku lw'ekibiina bw'otunulamu n'okuba tooki Chairman Nyanzi abaddewo. Wabula akantu akalala akatera okuba nga kakuba Chairman Nyanzi buli waaba ng'ayogerebwako era ng'aleeteddwa mu topiki ezimu kyekyokubeera nti yaliko mu kibiina ki NRM. Era nga Chairman Nyanzi oyo yeesimba nawokko ku kaadi ye NRM, yeesimba nawokko ne mu kamyufu ka NRM ng'atakaba na kufuna kaadi ya NRM. That is something ekitambudde naye ebbanga nti ne we yakeera nadda mu opposition wuuyo ali mu kibiina ki NUP. That still moves with him. Just tukoze video eno kwongera kubyamu tochi nti wakati nga bagamba nti Bobi Wine yawadde baganda be card wamu ne muwala we Lizi Nyanzi okwesimba ku card ya NUP. How competent are these people? Kiringa kizze e Bali. So video eno gitwale n'obwegendereza osobola okubaako kye weekenneenya. Kati bwe tuba ku Chairman Nyanzi waliwo sister wa Chairman Nyanzi era sister wa Bobi Wine. Bobi Wine ye Kyagulanyi Ssentamu, Chairman Nyanzi ye Fred Ssentamu. Muganda waabwe ono sister waabwe ye Betty Ssentamu. Bonna basatu balina erinnya eryo lye bakaaringa ate era wamu omusaayi ogubatambuliramu. Tutunuulire Fred Ssentamu wano. No, Fred Ssentamu tumaze, tutunuulire Betty Ssentamu. Betty Ssentamu sister wa Bobi Wine bamuwadde card okujjanga woman MP owagomba ono yatutte card we zabadde zigabwa ezobwa MP bagiwadde muganda wa Bobi Wine amanyiddwa nga Ssentamu Betty. Kati nsonga ki eyinza okubanga ekibiina ki NUP kyesigamye kaadi yakyo ne kijuwa muganda wa Bobi Wine amanyiddwa nga Betty Ssentamu. Nagambye eno video ya kukuba torch okwetegereza oba ebyogerebwa nti baganda ba Bobi Wine baweereddwa kaadi wamu ne muwala we eza NUP. Tutunuulidde side ya competence abaweereddwa kaadi bazigwana era ddala biki ebyo byebakoze. Omukyala amanyiddwa nga Betty Ssentamu okuweebwa kaadi ya NUP sister wa Bobi Wine tebadde nsobi bw'oyinza okugamba. Olw'ensonga guno si gwe mulundi ogusoose okwesimbawo. Muganda wa Bobi Wine ono oba mwannyina wa Bobi Wine ono Betty Ssentamu naye ebintu bye byafaanaganira ddala ng'ebya Chairman Nyanzi oba Fred Nyanzi Ssentamu we byafaanana mu 2021. Bombi bano we baweebwa kaadi za NUP tebaawangula kalulu wabula baavuganya ne ssekuvuganya yenna. Betty Ssentamu sister wa Bobi Wine bw'oba ojjukira bulungi bwe yayingira mu kalulu yali abbinkana ne Sylvia Nayeebale era ng'ebiseera ebyo Betty Ssentamu ono yali ku kaadi ya NUP. Kati Sylvia Nayeebale gwe yali avuganya naye yali wa NRM. Okay? Yali ku kaadi ya NRM. Bwe batuuka okubbinkana mu kalulu ako
Betty Ssentamu teyawangula kalulu. Okay, how did it happen? Akalulu kano bwe katuuka okusuulibwa naye bale owa NRM gwe balangirira nti yafuna obululu 3,253. Kati Betty Ssentamu yakwata kifo kya kubiri n'obululu 2,257. Kati omuntu omulala gwe baali bavuganye naye mu kalulu ako yali Nakato Kyabangi, oyo ye teyasemberera bano babiri yafuna obululu 1,716. Kati what exactly happened? Betty Ssentamu yavaayo ng'agamba nti akalulu kano kaalimu obubbi bwe yali talabanga, era kye yakola yagenda n'awaaba omusango oba n'akola petition ng'agamba nti naye balo ono yali akalulu kano balina engeri gye baakakwatakwatamu ne bakadibaga. Wabula era muganda wa Bobi Wine ono Ssentamu Betty bwe yagenda n'awaaba teyawangula musango. Omulamuzi Justice Anthony Wabwire yagoba omusango guno. Legal team ya Nayebale yagamba nti Betty Ssentamu yali tasasudde court fees oba ensimbi ezaali zimusabiddwa kooti 15,000 mu kiseera ekyali kimugereddwa, era kyali kiraga nti Betty Ssentamu yali asasudde 10,000 gyokka ng'ate kooti yali emusabye 15,000. Ekintu kino nno bantu bangi bakiwakanya ne bagamba kyali kya bulimba. In fact Betty Ssentamu yagamba nti yasasula 25,000 nga court fees, era nti sente zonna yali azisasudde. Wabula oluvannyuma yakola appeal, wabula era ebintu byamaliriza nga Betty Ssentamu tawangudde, era kooti omusango guno yamaliriza nga omusango egugobye nga oba eguwadde in favor of Nayebale owa NRM. So ekikwatagana ne kooti bwe gutyo omusango we gwatambula okakana nga Betty Ssentamu aluzinze obuwanguzi side eyo egomba ogwo mwaka gwa 2021. Later ekimu ku nsonga ezigambisa n'okusimbako essira lwaki muganda wa Bobi Wine ono Ssentamu Betty oba mwannyina yaweereddwa kadi ya NUP kyekyokuba nti y'omu ku bantu abakoze mobilization y'ekibiina ki NUP wali egomba. So nabwe kityo okumuwa kadi yabadde sure deal ewedde emirimu. Abo be babiri. Kati batufa ku muganda wa Bobi Wine oba mwannyina amanyiddwa nga Ssentamu, then waliyo omulala mwana muwala amanyiddwa nga Liz Nyanzi Ssentamu. Ono abeera muwala wa bano abasatu. Ojja kujjukira nti Bobi Wine, Chairman Nyanzi wamu ne Ssentamu Betty abasatu baba ba Luganda. Kati omwana azaalibwa Chairman Nyanzi, bano abayita taata, ayita Bobi Wine taata n'ayita ne Chairman Nyanzi taata, then Ssentamu Betty abamuyita ssenga. Ono naye yaweereddwa kadi. Mwana muwala ono amanyiddwa nga Liz Nyanzi, kadi yamuweereddwa wali e Makerere, agenda kwesimbawo mu zooni ya Muluka 3. Era we baali bagaba kadi z'obwa kansala, omu ku bantu abafuna kadi ye muwala wa Bobi Wine era muwala wa Chairman Nyanzi amanyiddwa nga Liz, osobola omuyita Elizabeth Namagembe. Kigambibwa nti mwana muwala ono amanyiddwa nga Elizabeth oba Liz Nyanzi Ssentamu. Ekimu ku nsonga ezisinza okuba nga zimuweesa kadi eno
zezokuba nti ayimiridde ku nsonga ekibiina ki NUP ze kiyimirirako ne se kuyimirira yenna ebitonotono byenyinza okuba nga nkuyitiramu bw'oba ojjukira chairman Nyanzi bwe yakwatibwa waliwo omwana omuwala eyajja mu kkooti ku lunaku lwa Besigye bwe baali baleeta Besigye mu kkooti waliwo omwana omuwala eyajja ng'akutte ekipande ng'agamba nti where is my father ye mwana muwala oyo Liz Nyanzi muwala wa chairman Nyanzi mukadde kamu mwana muwala ono asibiddwa enfunda eziwera ojja kujjukira mu Oktoba wa 2022 mwana muwala ono Liz Nyanzi y'omu kubakola okwekalakaasa okwaliwo bwe baali ba protestinga against oba bakola kye baali bayita eco protest nga beekalakaasa olw'okuba nti gavumenti ya Uganda wamu ne European firms balina kye baali bagenda constructinga wano pipeline enene gye baali baconstructinga gye baali bagamba nti waliwo engeri ebintu bye baali bakoze ebyali tebigwanidde mu layini eyo mukadde kamu omwaka gwa 2023 Liz Namagembe Nyanzi ono still yasibwako lwakwekalakaasa mwana mugumu nnyo era muntu wa struggle nnyo era ze akola ebintu ebyenjawulo ku lwa struggle so ne bagamba nti Liz ono si kyakubeera nti ayina bw'ayita Bobi Wine si kyakubeera nti ayina bw'ayita chairman Nyanzi nga bano babeera bataata be si kyakubeera nti ayina bw'ayita Ssentamu Betty wabula ekkaadi emugwanidde olw'ensonga nti azze alaga amaanyi ag'enjawulo n'okubeera nti buli kimu ekimutuuseeko Bakira akirwaniridde kati be bano abana ba Ssentamu abafunye card eza NUP Kyagulanyi Robert Ssentamu nga president Fred Nyanzi Ssentamu nga MP Kawempe South Ssentamu Betty nga MP Gomba at the same time Liz Nyanzi Ssentamu nga woman councillor Muluka 3 kati awo nga tuvuddewo agala tutunuleko kuba opponent b'Abaganda ba Bobi Wine abaweereddwa card chairman Nyanzi card yabadde abbinkana n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Roy Ssemboga Dr. Roy mu July bwe yakyala wali ku NBS TV yagamba nti NUP Kawempe South yagamba nti I didn't stand against Fred Nyanzi he stood against me nga Dr. Roy Ssemboga yali alaga nti ekifo kino ekya Kawempe South okusaba kadi oba okwesimbawo okufuna kadi mu NUP mazima gali nti ye nga Dr. Roy ye yasooka ku kifo kino chairman Nyanzi yamulumbagana bulumbaganyi era Dr. Roy yali akimanyi bulungi nti yesimbyewo okusaba kadi eno osanga abasajja ye gwe banaagiwa wabula we twogerera alizaati bwe zaakomyewo zaalaze nti Dr. Roy Ssemboga kadi ya Kawempe South oba MP eya NUP abasajja tebaagimuwadde baagiwadde chairman Nyanzi in fact Dr. Roy Ssemboga si yeyeka ekifo kino kibadde mukazi bwe Bashiri Mbaziira wabula ono he is written off bwe tuba twogera ku ba contenders aba kaadi eyo olw'ensonga nti kazibwe Bashiri Mbaziira yabadde mu kifo kino era nga yajjira ku kaadi ya NUP wabula bwe yatuukayo mu parliament ekibiina kigamba nti yasirika ne sekusirika yenna n'atabaako ngeri gy'abadde participatinga both mu parliament ate era ne ku kitebe wali ekya NUP wano nno ne kibanga kyawadde Dr. Roy Ssemboga amaanyi okusuubira nti kaadi yagenda ogifuna ate neweebwa chairman Nyanzi kati omulala mwannyina wa Bobi Wine amanyiddwa nga Ssentamu Betty nenjagala tumutunuulire ani gwe yabadde avuganya naye ku lwa kaadi eno muganda wa Bobi Wine oba mwannyina wa Bobi Wine Ssentamu Betty
Kad abadde agivuganyako ne Flavia Namulindwa kubula mwana kwesitukira. Flavia Namulindwa ono ku ground abaddeko okuva we yakomawo mu ggwanga. Era nga kyasinga okujjukirwako recently bwe babadde banoonya emikono egyabadde gibulayo Bobi Wine asobole okuba nga awandiisibwa. Flavia Namulindwa yaleeta emikono egiri extra mingi. Yaleeta fayiro ne fayiro ez'enjawulo. Era n'abagamba era ebbanga lyonna abadde nga akakasa buli muntu nti kaadi ya Gomba Woman MP nze Flavia Namulindwa nze njirina. Oyagala toyagala. Wabula ebintu byagenze okukyuka. Flavia Namulindwa nga kaadi tebagimuwadde akakiiko k'ebyokulonda kagiwadde muganda wa Bobi Wine. Kati ewa chairman Nyanzi njagala tuddeyo. Wetubanga tumaliriza okulaba wali ababadde babbinkana ne bano okufuna kaadi. Chairman Nyanzi ono gye buvuddeko abadde mu ssaga. Waliwo gayi amanyiddwa nga Brian yatadde akatambi. Akatambi akabadde koogerebwako okusinziira ku Brian yabadde ne Chairman Nyanzi ku ssimu. Nga Chairman Nyanzi alaga nti yabadde n'omukono mu kuwa muwala we kaadi ya NUP Liz Nyanzi. Wabula ate era mu katambi kano kennyini kakwatibwa nga kaadi za NUP tezinnagabwa. Wabula nga ate Chairman Nyanzi mu kwogera kwayogera alaga nti kaadi yiye era nga alaga yategese dda n'engeri gy'agenda onoonyaamu akalulu nabaani abalina okukuuma akalulu ke. Ekyo ne kireetawo okutya mu ngaba ya kaadi. But you have to treat this audio with the contempt it deserves. Yafulumiziddwa gaayo oyo abadde mu NUP era ekifaananyi kye ku vidiyo eno kwekiri yo yayambadde saati ya Bobi Wine. Sooka olabe oba owulirize akatambi kano ate tujja kuwumbawumbako emboozi eno. Lizi ali Makerere. Naye sinabanze mu. Buliriza Lizi ali Makerere. Constituency gye bakuwa efaanagana ya Lizi gye yagenze. Twamutadde okunkumira bukumizi ddala fomu zaabwe. Bwaba nga tewaliwo omuntu agenze ayisa n'oppozi lwaki ogenda ne weesimbayo wanda busindikayo muwala wo Lizi tumugjeyo. Kituufu ekyo. Gusindikayo muwala wo kati olaba Lizi n'amulekayo ng'ate ogenda n'ankumira ddala fomu zange. Bakusindika nakasero n'ogaana okugendayo. Lwaki wagaana okugendayo? Kati kyetuba kikyusa Lizi agende nakasero awo yesimbawo. Era ne wagenda nakasero yesimbawo akumububi bwa bwongo yojja mwogerera. Munnemedde ku munnumba kiki kye nabakola baana mmwe? Teri yakolombye. Epo osobola. Tewali kye wayogedde kye simanyi. Otandise. Nabavaako eyo n'enzira eno bonna avayo n'enzira ku social media n'enjogera mujja kola ebintu kwononeka bijja kuba bingi. Obanga kirabika muba bapulantingako nzigulako olutalo. Nze Ssesimbe mu Kampala Central siinayo kakwate wanga makoleze n'enwana olutalo bwe nnemererwa goba musango. Omusajja gwe mwesimbayo naye yeeki mumukola kate kanze gugute ku kati lutalo kiki? Yo ogiwulidde bulungi. Ba Ssentamu, the Ssentamu family, Ssentamu Betty for Woman MP Gomba, Kyagulanyi Robert Ssentamu for President Uganda, Fred Ssentamu Nyanzi for Kawempe South MP. At the same time, Liz Nyanzi Ssentamu, the daughter to those mentioned, for Muluka 3 Councillor oba Woman Councillor. Kati bwetumaliriza bino byonna tutegedde wali ewa Ssentamu Betty, ewa Ssentamu Kyagulanyi, Ssentamu Fred wamu ne Liz Nyanzi Ssentamu. Njagala tugendeko muzimu ku comments oba reactions z'abantu ezavudde ku tweet eri gye natandise nayo. How people have reacted to this.
kiki abantu bo kye balowooza ku nsonga efaanaganako bweti. Ono bamuyita Ans Jeff agamba nti Betty Ssentamu was the NUP's candidate for Gomba District Woman MP last election cycle. She got 22,657 votes against NRM's Slavia Nayebaris 30,253. Kati oyonga agamba nti akalulu mulaba bulungi, Betty mu kalulu kali yavuganya bulungi. Ssentamu obadde toyina w'omumira kadi. Ono bamuyita Peti Mukiga agamba Nsereko defeated Nyanzi with about 300 votes. I guess actually Nsereko yabba akalulu. Kati ono ye bigambo bya Peti ng'agamba nti yasuubira Nyanzi mu kalulu kali yakawangula jasi bavuvuba muvuvube. Ono bamuyita Kanyerezi agamba nti low profile Benki ZBR. They aren't acting like Bobi Wine woke up and just called his relatives to pick the card. Oyagamba nti temulowooza nti Bobi Wine yazukuse buzukusi n'awa Baganda be kaadi. Bonna kaadi baagikolerera. Ono bamuyita Nyanzi has been in elective politics before Bobi. Did they want him to retire? Ono bamuyita Seven Pilgrim agamba nti Nyanzi abadde mu byobufuzi ebbanga ddene n'okusinga Bobi Wine. Kati abeemulugunya nti Nyanzi yafunye kaadi. Babadde baagala Nyanzi awummula ave mu byobufuzi oba. Ono bamuyita the Columbus man agamba they won't understand. Ono bamuyita Bidan agamba family rule. Dan Byaruhanga agamba nti buno obukulembeze bwa family oba bufuzi. Then Columbus man agamba nti bino ne w'obinnyonnyola abantu tebajja kubitegeera. Kugambe tukyetegereza how the internet reacted to some of the comments from the public ku cha Ssentamu family okubeera nti bagenda kubeera ku balt bana bwedu. Ono bamuyita F Goloba Mutebi agamba nti what direct role did Kyagulanyi play in choosing flag bearers? Answer only what you know for sure. As for me, I have no idea. Supposing Kyagulanyi played no role, what would you have wanted the selectors to do? Reject his siblings outright? Goloba agamba nti Bobi Wine teyeenyigira mu kugaba kaadi zino yabadde Bali. Wabula ababadde baweereddwa oba abakakiiko k'ebyokulonda gwe wabadde osuubira nti bandikoze eki? Olowooza bw'obeera gwe nga omukulembeze akuwadde osunsule Baganda be ne bajja ogaana okubasunsula ogaana obbawa kaadi oba? Ekyo kibuuzo kibadde kya Goloba. Ono bamuyita Sami. Besigye had relatives with impressive credentials but they never engaged with the FDC. Sami agamba nti Besigye yayina Baganda bo b'abooluganda abaalina ebisaanizo wabula tebeenyigira mu bintu bya FDC. There have been numerous complaints about Nyanzi yet they are never addressed. Nti Nyanzi oyo bamwemulugunyizaako emirundi mingi wabula ensonga tezitunuuliddwa. Ono bamuyita Thobas Obita. When one starts this during a liberation struggle, how will it be post-liberation? Occupation of State House by a whole clan can't be far-fetched. Thomas Obita agamba nti we mutandika okuba nti nno mulonda abantu bwe muti nga tukyali mu struggle, ate we tuyingira State House kinaabeera kitya? Tejjule muba kika. That is Thomas Obita. Then we tweyongerayo mu maaso. Ono bamuyita Zaidi agamba nti waliwo eyakiise paragraph nyo. That aside, I would never go for Nyanzi rather than Ssemboga for Betty simanyi. Ono agamba nti ye tamanyi ekya Nyanzi ye tasobola mulonda wabula ate Betty agamba nti Nyanzi tamwesiga ye nga ye wabula agamba nti wekituuka ku Betty tamanyi kiki kyakusalawo. Do you have any sister of yours or any relative, a lady, we give her the card of Gomba, we withdraw Betty please? Mubaraka agamba nti abo abeemulugunya ku Betty Ssentamu Gomba muleete bannyina mmwe be tuba tuteekayo. Yanyize bunyiizi. Ono agamba nti put the same energy to the NUP manifesto too, not card only. Balance the boat as it, I think. Ono bamuyita Batenganya Rashif agamba nti amaanyi ge mutadde ku Ssentamu mugabajjeeko, muteeke amaanyi ku manifesto ya NUP nawe mujoogereko nga we mwogera ku Baganda ba Bobi Wine abafunye kaadi.
onagamba bana abasajja tebalumya mitwe. They will pick at anything because NUP is their project. The same people were drumming for Luswa and Madada, accusing NUP for denying them the card. These elites have looked on while the country goes to their dogs and then want to choose how we react. Onagamba nti bana abantu mubaveeko abogera ku NUP bagitwalanga project olw'ensonga be bantu be bamu abanyiga olwaluswa luwembo butamuwa kaadi wamu ne Sauda Madada. Agamba nti abantu abo abafuula abagezi batunuulidde eggwanga lyaffe nga likka mu ntata. So byebyo nno, these have been opinions that have been picked all over online. You can add your opinion too. Honey Bites bakolera ebyokulya by'omwana adda ku ssomero, yogera ku daddies, yogera ku mawogola, yogera ku binyeebwa, cupcakes n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Kyolina okuba ng'okola mukwano gwange kiri kimu kyakubakubira ku 0709787508. Balina ne pizza eza buli size mubanga obuukinze prayer ku namba eyo gye nkusomedde. Alson Painters UG bo basiizi balangi bagamba nti olina ekizimbe kyo omaze okukizimba kati kibulako kusiiga langi. Bakubire ku 0705 193636. Be bannaffe aba Alson Painters UG bajja kuba nti babikolako byonna byonna ensonga z'okuba nti basiiga ekizimbe kyo langi. Mukadde kikamujagala okutegeeza nti eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo buli lunaku lye lyange Abasiddi Omusonsozi. Nabwe kito kyolina okuba ng'okola mukwano gwange kyakuba nti olikinga vidiyo eno mu comment section teekamu kyolowooza. Toweebuula, tovuma munno, teekamu kyolowooza nga tovumye. Teekamu endowooza yo. Kiki kyolowooza ku kyaba Ssentamu bana okubeera nti bonna bafunye kaadi za NUP? Thank you.